Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Maridadi. Okay, nkwaniriza njagala kubaza kubanga twegase ku naku olwalero gyesinzira okubeera nga tulaba olunaku lwa mukaaga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Njagala kubeebaza n'okubaaniriza. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu gyesinzira okubeera nga tulaba mukola kyamaanyi nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda ebitali bimu, nammwe abali wabweru wa Uganda mwenna mbalamusiza. Ku naku lwa mukaaga, buli lwa mukaaga tubeera ne Dr. Aida Nassolo okuva mu Wandege ya Imaging Center. Bano bakugu mu kukebera endwadde ez'enjawulo ate n'okujjanjaba, n'olwekyo gamba nti buli obeera lwa mukaaga olina okukwata olupapula n'okwata ekkalaamu oba peeni kyasomesa ng'owulira kikwatako noga nti awantuuse ennamba y'essimu ye yeeriwa kankeereyo enkya njogere naye oba oliawo ngende anzijjanjabe. Emirundi mingi abasajja tugamba nnyo ebiviirako abaami obutamalaako, okunafuwa mu kisenge n'ebiringa ebyo. Buli omu ayogera kikyo, naye okuggyako nga bamaze kukebera lw'omanye ekiviiriddeko okuba ng'onafuwa. Buli musajja olwanafuwa mu kisenge abaako ensonga emuleetedde okunafuwa. Bangi bagamba nti masturbation, abalala bagamba bye tulya, omugejjo, ebirowoozo. Abandi baga nti nandibadde mmalako naye omukyala gwe nnyina ewaka tantabisiza kazannyo, nandibadde bulungi. Kyokka ennaku zino waliwo ekigambo prostate. Abasinga prostate cancer, kookolo wa prostate gland, prostate damages. Twagala okumanya prostate kyeki era prostate econtributing etya ku bunafu bw'omusajja mu kisenge. Dokita amaze okuneegattako agenda kutubuuzaako. Nze yanta yaŋŋaana ye Lugonvu nzikiriza kasajja gw'oli pyuwa. Naku ezo naddayo nga nkoonye 40 centimeters per second nemuga nti ondabye. Kozi wanga nti kati awo ntambulidde dakiika enkaaga. N'oyungirako. Ate era nze ogwo omuzannyo gwange. N'oyungirako n'ogamba naye nkaaga nti ompulidde. N'ogatta bugazi. Oli otya? Ndi bulungi nnyo. Era wayambadde ekkala yaffe. Nabasuubiza. Wayambadde ekkala yaffe omanye eyo. Oyagala amaziga n'okusoberwa. Giyiseemu eggaali. Naye ddyawo ng'akasimu. Ngaka. Nso Aida Nassolo twagala okubuukinga ku lunaku olwokutaano. Kiki ate nti twagala okubuukinga naye tujja kunoona special, tukutwale special, okole ku muntu ali special. Nga sirina budde nti tukugoberera lwosho gy'obeerako. Tubeere no mukava nga tugobera naye okujja tukunona ne tukutwala ne mashini yo. N'okanika. Okebera n'otubuira ekyokukola ne tukuzza Wandege. Omusajja takyamalako. Naye nga sirina budde nti gwe tusabe busabi. Toyogera ku kya ssente. Ereke. Gwe tubuulire bulizo n'atuwaayo Lwokutaano nti ate bakama bange mugambe naakola ki mba ndi awo nga zipaakinga. Yugi. Ntuula makkati eno bakuumi simbula tugende. Centimeters per second. Erese obuzibu. Ze nkubuulira. Bakantwako kalaba edduka. Okamanyi. Paka. Tuula walinga mukungu genda kulya ki? Genda kunywa ki? Tonaakola ki? Twaka wansokodde wali machine. Naakola yambala ekkooti yo mukulu dda wali. Gamba naye private party zaagala giraba nti no. There is no private party by the way on your body. Wadde okimanyi. Tewali private part. Ani erega nti ayagala kukola private part. Okujjako agamba ngenda lawa kitegeeza private part. Enti ngenda giraba. That is there in a private party. The private heart ku muntu. The private part ku mutima is the heart. Kubanga teri asobola mutima gwo. Naye bino nakati.
oba osobola okweyambula n'empulapa is it private era olwedde nkinabi ate nange ojja kuba wano ewange omulala era agenda alabe okitegeera omukyala osobola okuva wano weebikire mwami wange yekka ogenda okuzaala tewali agamba nti open please bw'oba ogenda okukebera wansi gundi gayina yakutta omukazi naye kya bulijjo ekyo si kipya babakwata no abamu teboogera bwogezi babakwata omukyala teri mukyala gwe bakwata Mr. Lugongo kati ekyo ki ekyabaddewo omukyala ayinza okugenda nga gwe omusajja kati omukyala mulwadde neyengola naye wasabaladde dda abakyala basinga boogera nabo ne bakkiriza just kuba in the end kubanga nze ninako n'omukwano wange yakola scan gwe bagambako gwe basibako ekyo ekintu so kibeera two way kisobola okuba political waliwo eyakupangidde omuntu nekisoboka okuba nga kituufu omuntu omwegombye ng'abasajja bo bamanyi naye nga 80% abakyala babeera bakkiriza process eyo nno si nyangu ng'omuntu bwe yayirowoozeza oli katanda eddakiika ezo omuntu wa pozi ng'akusibye emikono n'amagulu naye namuwulidde naye nze nga sinnabakola conclusion kubanga bwe mutugamba nti baggayino bwe tubaweereza bakazi baffe ate mumaliriza mu beegombi mwagala beebakako I think it goes back to the professional ethics ate waliyo professional ethics ne wabawo ak'obuntu obuntu kati gwe olw'okuba weegombye omukyala okwata mukwate singa kibabugambye bakkiriza omukyala akkiriza okukwana is for a man kya butonde oba oli mufumbo nze ndi mukyala mufumbo tikigana mwami kujja kukukwana ng'olidde akimanyi oli mufumbo the decision goes back to you gayine agenda okukukolako olwedde mba mwogedde bagayini basiiba bakwana abakyala kiranga bonagamba nti omusomesa okukwana omwana basiiba babakwana enkya n'eggulo because that approach omusajja ekyo kyamutondebwa okukolebwa so it goes back to you a woman abakyala bamu beetega bagayini yes bakyala bangi nga zagamba nayo dokita n'akuteerawo n'olaba nga akusosonkereza paka naye wokola ki jukira abaami bo their sexuality is controlled by the central nervous system olulaba bwati musajja atunga akyamuka ebiddako ekkooti agijjukira akoze eki in most cases it goes back to the woman galwala sirimu ne gafa bobe gani gagayina agyabaka ku bakazi baffe towolereza sirimu baffe bubi sigenda kuwolereza wano muntu gwomanyi okubeera nga mukazi womuweereza kumugira sebo gwagala kunojjola nze nadinojjodde kuwaago osobola naawe nze nkizaayo ku mukyala olaba Mr. Lugongo ze ngamba omwami wange you cannot control me nze ng'omukyala it is my responsibility to know nti I have a husband n'onkwano nga Mr. Lugongo nina omwami wange lwaki omwami wange mwagala because tegenda gana basajja kukwana naye nze ate nze nenya mukyala because omukyala yennyini omukubira n'akasimu ono Dr. gundi ono yes doctor yes olugira gamba when are you going to come over for it doctor will come and tugendeko out omukyala nakkiriza omukyala yennyini yawadde stand gap omwami oba tomukkirize don't give it a go ahead tell this man I'm married full stop are you going to work on me if not I'm leaving you have a right naye abakyala ndala ekampasi nkisanze Kampala ndiwe Masaka omukyala yeteeka mu ddene abamu ajja ne waggayi namukabira ebizibu omwami wange tamalaako ono omwami nakoma okwegatta naye emyaka ku you're giving the devil a chance gayini ng'agamba omukyala ajje waggayi namugamba omwami wange alabika yatazaala dokita ng'agamba nze nkuwe ku nkwanso the fact that mbabeeramu omukyala agamba bamubakirako eyo ng'afuna olubuto omanyi lwaki mpakenyinze bwe ntyo nti these ladies give the men the chance to go ahead nze nganze omuntu kinalekubiriza abakyala bweba oli mufumbo omwami mugambe nti bannange nina omwami because mukyala Kampala ndayo abakyala bangi ng'alekayo omwami we nagenda abasajja abaane mu kikuubo ekitegeezo olemeredde omumanya obuvunaanyizibwa bwo ng'omukyala buli maka gabeera ne weaknesses but don't let the world know buli omu nga gwe omusajja wo bwe yakulekawo omusajja takyakwebakako you're giving akuliraanye chance nze nkola ku basajja bangi
engeri gye njagala ennyo okukola condition zaabwe singa buli musajja ajja ewange omuteeka mu gaapu eyo y'okubanga weetaaga omuntu ozaye agenda kukola ki naye oluddako ng'akubuuza musawo kati okoze otya wali wonna because omusajja maybe ng'akukutte bukwasi ekyokukwata musango era bakusiba nti wanforcinze sex that is rape kubanga basinga beera above 18 years so owonalizinga omusango ogwo n'abakazi baba ne weakness siyasinza gamba nti gayinya kutta omukazi wamutuuza era wano ogenza ogamba bya bulijjo nenzijukira ate munnange singa tebyali byakebera gundi singa mwatutwalira owaffe era byebyavaamu so tugenda kwogera ku contribution of the prostate gland to the erectile dysfunction wakyogedde mu Luganda prostate gland eno ekulemesa atya ekuleetera etya obunafu bw'omwami okuzaala obutazaala obutaisituka tujja kwogera ku contribution of the prostate gland infertility naye kati tuli ku contribution of the prostate dysfunction naye infertility tujja kireeta ate tukoyo osuubiza ebintu bitatu tugenda genda tuleeta katuga omulabi waffe beera ne pen n'olupapula ng'olinze prostate gland kyeki prostate gland kiva mu kigambo prostate si ke kalulwe akalulwe is the pancreas akataago is the gallbladder awo enkoko nga bwe ziba n'enkoko nkulu this is a Greek word this is a Greek word ekitegeeza standing before prostate gland kiva mu kigambo prostates kyaba Greek kitegeeza standing before eyimirirawo nga tewali kyabaddewo kati kankulage agiwuttudde leero kankube butonotono nawe yagamba naye baba mulimu lw'okuba ebitiisa buki obwo kanyaga kulaga tekakikano eno anus these are testicles the right and the left anti bino byonna bitambulira twagala okunyonyola omulabi waffe kigenda this is the penis eno penis leero okubye mu katuliki gasimazale kirabika bubi ekyo otyo kati prostate gland tugenda gisanga waliwo akaseke egenda waliwo urinary bladder ono akaseke tukayita ka urethra kati prostate ejja kujja wano kati bwetuuka wano kano akaseke kayitamu kati ate yo kalazeewa tuziyita seminal vesicles wava enkwaso wava amazzi this is the urinary bladder kyekiri kye watugamba nti amazzi n'omusulo biyita wamu yes era n'okitugamba nti kizibu nnyo omusajja okufuuyisa ng'amala olw'ensonga nti akaseke keekamu kati kituliko olwaleero nze kivuddemu bulungi illustration mayisa ali mulungi mu art ne ku O-level option gye nakola yali agriculture yokka saakola art prostate gland keeko kati eno rectum owava obubi so that means tugambe standing before prostate gland ke katundu kasangibwa wansi wa urinary bladder below the bladder in front of the penis okalaba kali behind the rectum olaba tukayimiridde makati awo kayimiridde mu system y'okufuka
ku system y'amaanyi ne mu toyi. It is standing in between the rectum. Obubi buva wano, buva mu kyenda ne butambula ne bujja ne bukuŋŋaanira wano ne bufulumira mu anus. So the prostate gland is in front of the prostate rectum. gland erina bwe contributing ku bubyera. Yes. Tujja kukyogerako how the prostate gland affects the digestive system. Era omuntu ng'atandise olwala prostate abeera ne constipation. Prostate Ekyo tujja kikola nga prostate ekosa okufuyisa. Prostate ekosa amaanyi pupu. Ekosa okusituka. Ekosa sex. Ekosa n'okuzaala. Kati biri bina. Yes. Kati tutandikidde wa leero kusituka, kufuyisa kuki? Kusituka. Tandikire kusituka. Katujja katini nnyo tutandikirawo. Tukwaniriza oluganda alieyo amannya agange nze musawo Aida Nasolo, omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Oluganda alieyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse ku bakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde, jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka, kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Kyemukola ky'amaanyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. High Energy Electricals abakugu era bakafulu mu masannyalaze, wabula nga gano ga njuba naga hydro atawe basinga okwegirisa layira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku ssimu 07 83 75 52 2. Essimu eyo bw'ogikuba totumira, tolamusa, gamba nti bamwe ba High Energy Electricals bakafulu mu maanyi ga hydro, mu masannyalaze ga hydro n'ag'enjuba, bajja kuga nti otuuse. Ebinaddirira gw'onoomanya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nkyali naawe okyali nange ku Lugomvizi Show. Nyongera okubebaza bannaffe abawandege ya Imaging Center bali mu myaka 5 egy'obuweereza, bali mu kujaguza okuweza emyaka 5 nga baweereza abantu baabwe nga babajjanjaba okubakebera endwadde ez'enjawulo n'ebiringa ebyo. Nyongera okujjukiza bannaffe aba Hillview Primary School Matanga, gwe wennaaleyo omuzadde omwana wandibadde omulowooleza essomero ery'omulembe ligenda okumukyusiza obulamu, omwana ligenda okumulaga nti ddala wanjawulo mu b'enjawulo. Baliyita Hillview Primary School Matanga, lya kisulo kyokka eri abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala. Bawandiisa abayizi okuviira ddala ku P1 okutuuka ku P6. Ojja kubanga omwana wo omutwalayo bamulabirira bulungi, abaana basuzibwa bulungi, omwana tagenda na mufaliso, tagenda na kidomola, tagenda na baafu, ebyo byonna abisanga ku ssomero, ate nga bagamba nti ssente zaabwe za nseko buseko zisoboka. Kubira ed teacher oba management essimu yaabwe eya 0752 64 74 22 0752 64 74 22. Ye Hillview Primary School Matanga, lisangibwa wali Matanga Nyendo Mukungwe Masaka City. Abaana gye beeyagalira ku lusozi akawonga kabafuwako n'okulengera ennyanja Birinzi. Bwe kityo bwe kiri, tukyalina Dr. Aida Nasolo abadde akyatunnyonnyola. In fact agambye nti prostate gland si bulwadde, era bangi baga nti yalwala obulwadde bwa prostate
prostate si bulwadde kitundu ku mubiri naye singa kirwala ate kyekikuviirako endwadde ez'enjawulo atunnyonnyodde nti singa prostate efuna obuzibu bwonna egenda kukuviirako okuba nga tomalaako oba obutasitukirako ddala egenda kukuviirako okukyankalana mu ngeri gy'ofuluma obubi bwo oluusi constipe oba n'ebirwadde ebirala abamu ne batuuka n'okuba nga bafulumira mu bupiira nga takyasobola kufuluma egenda kukuviirako okukosebwa mu nfuuyisaayo ekirala kyabadde kyaki okuzaala ne mu kuzaala kati tutandikirewa what is the importance ya mugaso prostate gland olaba weetudde mu mwami omukyala n'abaana weetudde abakyala tetulina prostate era nze njiyita nabaana y'abaami kubanga olaba omugaso gw'erina the major importance actually it produces semen this semen yemmere y'enkwaso nti yo enkwaso zikolebwa wano these are the centers of spermatogenesis the testicles kati waliyo akaseke ketuyita epididymis akava kuno ne kamala ne kambusa enkwaso mu vas difference ne zijja ne zeeyiwa wano mu prostate kati omwami bw'obeera omala tutuuse wali ng'ogamba gaago gajja sperms move we zituuka wano ne zeenyiga mu prostate nabo gajja bwebagamba tubeera tubawulira tubawulira nekeefunya mati neyaŋŋamba mbuye buli lwabagira mu sisaamu yitamu n'ajugumira yakamenya ebitande naye abimenyera awo ng'ajugumira awo era kati ekitanda bakisika ne bakyongeza ku kisenge buli okusinzira yasinziranga mu kitanda muno bwekiba kino ekirina neeti ebyo nga mwasinzira naye nga tyasinzira ku kisenge kwennyini kwalinnya bajja kiwulira nga kiyiseemu ekisenge ono omukyala yagamba era omwami yamenya ekitanda aba ajugumira nga kisindika okimanyi bino ebiina bino ebitebitebinene bigira ekiti kya omanyi waliwo bino ebiina bidizayini byebikoola wano mu maaso obimanyi ebyo byennaku zino bigenza bikendeera ebiina gundi ezo kati ye yakibaka wana ati ku kano n'ajugumira ate okumaliza teyajja nako omanyi bagatta bugatte bubaawo yajja nako bw'oba okyali awo tosobola bijja byonna after ng'omuzannyo guwedde tebakunyumiza omukazi wa gundi abaali mu lumbe nga bebbirira oli mukamusajja nono bawa musajja amugana dda olina obuzibu oba otuuka ku ntikko olekana namugasi yakusija kulekana nakekiraba nti mulumbe tuli mulumbe mukasiisira kanakesana eri nga abakyala banne bali mu kuwaata nti kale n'ayingira n'eggomesi mbozi neseka atuuka zijja towogga yawogga n'omulundi olaba ndeekanye eyo kati manya bw'otandika wano prostate eba yeetegeka esqueezinga gano amazzi galimu ki galimu proteins galimu mineral salts nti oba gakuteekamu omukyala oguma amagumba ogenda okwagaza abakazi akaboozi oguma amagumba nobeera gwali mukyala ayimiridde semen kanate proteins era bagamba nti mu sex abakazi mufunamu nnyo tufunamu nnyo lekaleka tekimanyi zekambasomesi nga musawo aida yatugamba era omwami olaba yebuzaabuza ng'alina erectile dysfunction mugambe kola disservice eno semen ono alina composition of this kati enkwaso zo bwe ziva eno ziba tezirina mmere kati we zituuka wano zeegatta ne semen ono zisobole okuvaayo wano ziyingire mu mukyala nga zirina ebirungo byabyo kati bino byonna byofulumizza tujja biyita semen a combination of sperms negana amazzi gano kati zo oluva wano zisibira wano nga zifuna ku proteins zenkwaso semens gemazzi it is the food kati ate it is produced by the prostate olwokuba nti prostate erina kano ka seminal vesicles akayiwa wano kati zo sperms tezisobola kutuuka eno nga teziyise wano kati kitegeeza prostate yo weenaabeera erwadde
nga tefulumizza semen ono enkwanso zigenda kutuuka wano nga zaafudde nga prostate tefulumizza mmere ya nkwanso olaba gw'ofulumya ng'enkwanso ezifudde omukyalo ono tagenda kufuna lubuto spams zino bwe zifa ogenda kumala mangu oyanguwa okulwa mukaza nnyo ate ziyitawo buyisi mugambe wali wobeera omala the prostate squeezes out semen n'afulumira mu urethra. Naye nti tewali kintu kinyumira basajja ng'omukazi okkeera ku makyagani naye naawe ekikulu olwawo ekyo nga leero sigenda kulwawo leero obadde oyagala kaddakiika olowooza sikumanyi obadde oyagala kaddakiika mmeka naye bambi musajja atubakuusa omaze kimalamu amaanyi misa lugonvu kati omaze bebi tujja kuddamu edda ng'okikiyo tuuze omanye entuuyo nga bwe zitunira olala agamba naye wadde tolina ssente naye oli mukambwe tebeesiriwaza binyuma nga n'akasente mwekali ati ne sekisi atambulira nnyo ewantu nga wayonjo amasooka muli ku gabbeeyi mu kitanda muli ku kyabbeeyi nyumba yammwe temulina stress ya landlord naye gweno bakubanja oli katanda k'ebiri ng'omalirako omulondo gwo naye olina ekibuzo ky'otambuzangako what causes an erection ekireetera omuntu okusituka kwegomba si kyekyo an erection occurs kati olaba gw'okiraba bulabi awo kati nze nkunyonya the science behind the erection era kati waliwo agasajja agali awo gali mu kulaba naye nga gawaze edda kubanga nze njagala nnyo omwami wange naye obanga wemba najjula ekijiro obedde mba netegese edda omukyala aba yagize edda kati gwe kyekiyeta erection it's a combination blood flow yemikisinga wano kati olaba tugeze nga mukyala ddala omukyala nga tayombayomba omukyala abeera musanyufu abeera akwaniriza olumulaba booti there is an exchange the changes of blood flow wano the nerves wano ziri jukira ina ennyonyogeze eno nerves bwe busimu buyita mu muscles ebinywa bino kati obusimu bwe bukyammuka bwe buti eno nga weetegeka kati oli omusajja alisted omukyala ne waba mubedde waawo mulya musanyuka kugamba ati laafu ino beera nga enyuma Mr. Lugonvu tulina kubanga olya lwanaakubadde nti bannange ntuukiriza buvunaanyizibwa oluggala ekisenge the nerves zikyamuse the blood flow is mixing itself into the penis wano nga weetegeka eno prostate yeba ready osqueezinga semen okwegatta neki okwegatta ne spams omwana n'omuwa ekirungo nga kiri complete gayo olina mineral salts the pH this is a gland zonna zonna ziproducinga the mucus like kugamba nnyo nti the salivary glands produce milk saliva tulina mu kamwa fe abakyala tulina Bartholin glands mbulako tulina the Bartholin glands kati gw'omwami oyina uterus si gland terina kyereeta uterus n'abaana kati gwe gland eno Katonda yagikuwa esobole okuyimirirawo twagamba prostate standing before esobole okulwanirira wano ng'ogenda kukola ki endwadde esooka etawaanya prostate n'ekulemesa how the disease of the prostate gland affect the penis neziyitawo dysfunction tugenda ku gyengenda osookerako olwaleero kubanga tuyinza obutazimalaayo there is what we call prostatitis eno ekwata abavubuka n'abakadde eno ekwata kuva ku myaka n'omwana omuto emukwata prostatitis kyeki twagamba prosta because njagala abantu baveemu tirinabala prostate n'omuvubuka yajja nagamba kirabika nina prostate kirabika nina prostate namugamba no every man has a nti okakasa tinamanyi jajja wange yalina prostate nange nagifunye nti you have the prostate twagala okutegeeza abantu nti manya nti bulwadde ki obunemeseza okukola ki bwe tuba tukebera lwaki tosituka bulungi twagala tukebere prostate yeekola bulungi twasomesa ku ndwadde za testicles
ziremesa zitya omuntu zitazita dysfunction oyimiridde bulungi ku testicles toyina mpanama okitegeera kati prostatitis anti teruma ate jjukira twagamba erina engeri gyetawanyamu era functioning system eno nga bw'oyimiridde bw'ogiraba obulwadde bwonna obugikwatako busibira wano kuno saagala bwogera ku kigambo masturbation njagala tukugambe gwe atakola nko masturbation ova ku kyokuba nga tokyakola bulungi it is the prostate gland prosta is the prostate eno etwagamba owola akagambo itis it is an inflammation inflammation of the prostate inflammation eva ku ki eva ku buwuka obuyingiridde wano kana akasekolayo kakwata ku prostate kati obuwuka oluyingira wano bugenda kujja wano busibire mu prostate kati we busibira mu prostate ebadde bweti egenda kutandika okugaziwa ogiraba wegaziwa olaba gyeraze kati prostate eno bwegaziwa wano ku scan nja kugamba the prostate gland is enlarged in size. The normal volume of the prostate is between 15 to 30 cubic centimeters. Ku scan, teri kirala kikebera tugenda kugeza the different tests you can make to confirm the prostate nti ndwadde. Kati ngana gipima tugambe the prostate gland is enlarged, compressing on the vas difference. Enyigiriza akaseka akajja eno enkwanso. Ekitegeeza ojja kugenda kuwulira amazzi nga gajja galaalire wano. Kubanga kenyize. Olugira gana ga prostate nga gafuluma mu ddakiika egi. Kati gwe gw'ofulumizza amazzi meereere tewali na nkwanso. Kyekiri kye watugamba nti waliyo abafulumya enkwanso enkalu nga nfu niwabayo n'abafulumya amazzi nga ye semen abakola masturbation abasinga amazzi gava wano mu prostate. N'ofulumya semen tafulumya eno tegatwala the normal channel. Gigayina tambulira. Musajja gw'olaba ayiye nti azaala. Era kimwe tujja byongerezaako nga twogera ku how it causes infertility. Nye tukyayogera weezimba wano enyigiriza bu vesicles buno. Ogiraba? Enyigiriza rectum. Enyigiriza urethra akaseka akafulumya omusulo. It is enlarging. Lwaki enlarging? Obuwuka buno buyingidde ne butandika okugirya. Era ojja genda ogikebera. Fe ku scan, the normal prostate ebeera homogeneous. Homogeneous means kintu ekiri soft. Tekiinaamu buntu. Kati fe tujja genda ogiraba ku scan ngeri heterogeneous. Ekozeemu obuntuntu. Kati wano oba muntu wa bulijjo ng'ogirabye ogenda giraba efuuse ya red. Kati wena afuuka ya red, y'omuntu agenda otandika olulumizibwa tenderness mu lower abdomen wano weeyimiridde. Kati wena atandika okugejja already osituse ogenda kufuna obulumi. Pain before erection. Ye muntu oyo agenda okufuna pain during ejaculation. Lwaki? Eno gundi eno squeezing amazzi gali ge twagambye eyina ebiwundu. Kati ogenda okumala bwoti ng'olina pain. At the time, sperms zitambulira okuva eno, prostate egenda okunyiga semen otuuka okumala ng'ofuna pain. Banno baba bali kuwa we baba batunyumirwa gwe ng'oli ku maziga. Okiraba? Eyo prostatitis. Kati prostatitis eyina kye tuyita nga tumaliriza. Tumaliriza. Tetugitandiseeko prostatitis. Tuyina bacterial prostatitis. Tuyina bacterial prostatitis. Tuyina asymptomatic prostatitis. Ntituzimizangako. Kati kyo twakumandala. Tuyina bacterial, non-bacterial ne asymptomatic prostatitis. Bacteria kitegeeza obuwuka bwa bacteria, streptococci, streptococci, E. coli bwe buyingidde bu bacteria. Non-bacterial prostatitis obuwuka nga si bacteria, for example viruses. Kati ate bu viruses era ojja bujja ku mukyala. Kino kye ngambidde nti kikwata abavubuka
myaka 2, 22, 24, 25 tojjemu kiri nti prostate y'abakadde. Tugenda kwogera ku bulwadde era obutawaanya abakadde ba 40 and above mu next show. Ate na asymptomatic kitegeeza prostate yo erwadde era egeze ne tolina kabonero n'akamu. Owannani bacterial prostatitis abaana kye tuyita chronic pelvic pain syndrome. Ono ye prostate erwala n'abeera ne chronic pain muno mu ndira nga tevaawo. Obuwuka buno bwongera okulya prostate naye asobola okuba n'obubonero nga hematospermia, blood in semen. Lwaki? Enkwanso olova eno ne zeegatta n'amazzi gano agava mu prostate. Ate nga galimu olusaayi. Waliwo ebiwunde byakoze olusaayi. Ogenda fulumya okulaba blanket. Wali wonyini wonaaba otadde mulimu olwa brown. Amazzi g'ofulumizza bwegamba tegali clean. Gayinza obbeera gafaana obucaafucaafu galimu olusaayisaayi. Etteeka erisooka we first check the prostate. Era 95 ku 100 ogenda obbakebera ng'ayina either bacterial prostatitis nane bacterial. Aba symptomatic batera kujja mu ddwaliro. Wa symptomatic yo yayinza okuba ne erectile dysfunction nga tamanyi kyagireeta. Tiyakola masturbation? Musawo oyogera ku masturbation esigikolangako naye amaanyi sirinda ddakiika egi. Kati oyo olumukebera nga the prostate is enlarged ne mumujjanjaba. Ate omwana w'abandi saawezi wangi maama 60 centimeters per second. Towakana. Kati kye tuli osomesaako nti prostate eno egenda kwonoona batya ekisenge kyo gw'omwami. Remember obutaba na prostate bulwadde. Absence of the prostate in a man. Wangu ayinza okuwaana musawo sirina prostate. Wali abatalina prostate? Yes, nga tebamuzaala nayo banga bagijjamu. It is an abnormality. Mulimu be baazijjamu. Ng'erwadde nnyo. Anti kati kasiteerwala n'ogigayaalirira bagijjamu. Naddala eno nani bacteria bagijjamu. Because remember, buli weegenda ng'egejja, it is disorganizing the whole system. Olwo eyingidde akawago. Era bwe mpandikanga report, the prostate gland is enlarged. It is seen compressing on the urinary bladder anteriorly. Era oba tukebera prostate scan gye tukozesawo gye tuta transrectal scan. Scan tugiyise eno emabega. Mu kabina. Nesobola okulaba wano. Tulina transabdominal gye tuteeka wano kawago wano neraba prostate. Wansi waayo wano mba mufokasinga it is below the bladder. Gye muyisizza wano mu rectum bwa mwagala mugisongeko. Actually prostate woyingiza eno engalo mu manasi ogikwatako. Ddala kubaami ng'egenza egejja. Kitegeeza gano ageesiriwaza ageemamaazi agagenda kufa nnyo prostate. Bate bubagira bubi nnyo. Nabo mbajjanja oba obaleka n'agenda. Bannanga bosi mayina sala gyenyiza basabira abayita emabega. Kubanga kati imagine woyita emabega wano ogenda prostate negenda looseninga bweki. Ebyenda bino bibeeramu obukyafu bibuyiwa direct mu prostate. N'alyoka batolinga ne chronic pelvic pain syndrome nga tawona. Tutandikira kweriwa kati? Prostatitis tugimaze? Tutandikira kweriwa? Kati okusooka tuwabulire the signs owa prostatitis z'alina. Tugenda tutandikira ku obulwadde obwokubiri. Tuyita benign prostatic hypertrophy. Bukola butyo? Prostate egejja. Naye nga it is not prostatitis leading to the enlargement. Nga nani cancerous. Nga sibi ebino. Nga yo bacterial, nani bacterial, asymptomatic tebiriiko. Ng'ezimbye naye ng'eri nani cancerous. Kati obubonero obusooka omuntu we tugambye ajja kufuna blood in semen, yuyita hematospermia. Ajja kufuna painful ejaculation. Olw'okuba nti nno enyigiriza buno obuseke obufulumya ki? Obufulumya enkwanso. Kati wetunagenda mu urination tujja kulaba ya muntu afulumya weak stream of urine. Takyatiiriisa lw'ensonga lwaki bwezibikira wano omusulo oguyitawo nga gwewaganya osobola okusooka n'osindikako ne gusirika n'osindika so tegujja weak stream yuyita dribbling of urine notonyezayo butonde y'omuntu amala okufuka obutonde ne bujja tu omusulo ate abadde amaze awulira buweddemu ye muntu afuka n'alaba nga akamizza niwayitawo eddakiika ezi
nayagala okuddayo akole ki afuke kubanga the prostate kyenayagadde okyogera nga twogera how the prostate gland contributes to the urinary tract problems. Tujja kitwala tuwe namba y'essimu otusiibule. Sijja gana basiibula nange azina obulungi ava mu ddiiro. Woba oyagala okukuba yawandegera imaging center 0 tuweze emyaka 5 wabagambye nakindi kibagaye nga tutandika tuweereza bannayuganda tugenda kwongera baweereza be balimanyi kibali kubawa gavumenti obedde yatuwadde 0753 29 7 9 9 4 0753 29 7 9 4 ekubeko kuba saawa emu ey'okumakya paka saa 12 wokubira bakwatira oba obuzeebuzeemu katono endagiriro okubako kweyo then osobola okukuba ne ku 0 7 0 5 25 14 59 0705 25 14 59 ekubako ng'olina ensonga ey'okusifu gyoyagala kweyoki bonna bwe bajja okukugamba bonna bajja okugamba bonna bajja okugamba nange eyange neekusifu owa whatsapp 0781 95 97 38 0781 95 97 38 eyo whatsapp. Yes. Kati bw'otuuka enamba zino kweziri bulungi mulimu n'atuuka atalabaawo n'agenda ku YouTube n'asooka n'addusa n'afuna ennamba oba bw'otuuka osobola otuuke wandegeya ku bitaala kusalamu madda kuzeeka mocha tubeerawo awo nga tuweereza osobola okutukubirako n'okwebuuza naye tolemera nnyo ku WhatsApp singa oba olina ekizibu nga kyetaaga attention mulimu agamba ndudde n'ekizibu kyange kansituke ngende yes kati omulabi waffe tegeka pen n'olupapula tugenda kwogera how the endwadde eza prostate ezibulayo wezireetera dysfunction soke tuzimaleyo tuge tudde how it contributes to infertility. It can cause primary infertility and secondary. Tujja banyonyola. Tuliwo ku lwabwe. Tewali aganye. Tubeeyanziza nnyo okubeera kusaabuziza n'Abannayuganda. Naye nga mwebale nnyo okubeerako n'okutwagala tubasuubiza naffe okwongera naye mutegeke ebibuuzo byammwe. Tujja kwongera okubiddamu n'okubaweereza. Ddala nyinza kwongerako ki kwebyo okuggyako okubaagaliza ekiro ekirungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwara